Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alhabibil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Allahumma inna nas'aluka rabbana ya ilahana ya khaliqana razikana. Allahumma rzuqna bil halal wa nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa al ghina. Batulamu nabe bitibwa tubebaza okubeera nti alhamdulillah mujja ne tujjukanya ku ddiini yaffe ey'ekitiibwa. Njusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna abeere nga agitukuumirako. Ya muthabbita alqulubi wal absar thabbit qulubuna ala diinika rabbul alamin. Allah ow'ekitiibwa yatteeka ku nsi kuno ey'ekitiibwa n'atusiimira eddiini eno gye tulimu. Alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina. Allah tukwegaira nga tukusaba obeerenga emitima gyaffe kunyereza ku ddiini eno ey'ekitiibwa inshallah taala. Nga bulijjo tetwerabya kutandisa na kiramuso kyaffe ekirungi abatulaba, era ntandise n'ekiramuso kino ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nembakubiriza nti bannaye mukwano gwo, omuntu yenna gw'osanga yenna, oba mukwano gwo oba si mukwano gwo, oba mu mbeera babaana bo oba si baana bo, bakulinako luganda oba tomulinako luganda, banne nkubiriza okubeera nti omutwera salamu y'ekitiibwa rabbaraka ezimu. Alhamdulillah kyatambula ffenna nga tuli mu kitabo kyaffe eky'ekitiibwa. Twagamba Sahih Bukhari nga tuli mu kitabul adab, ekitabo kyawandiika n'abeera nti awula ebitabo, n'agamba kitabul hajji, kitabu zaka, then kitabul adab, ekitabo ekikwasagana n'empisa, n'atandika ne birrul walidain, n'ogera ne baabu endala, omulyango ogw'okubeera nsula arhamu, ogw'okuyunga oluganda, then twatandika omulyango ogw'okuyisa obulungi bayita abaliraana. Alhamdulillah mbakubiriza ebiseera ebisinga buli gye tujja wano twagamba mu musomo gwaffe ogwasembayo nti eddiini na ddiini almuamalat, eddiini yaffe eno ddiini yakubeera nti wallahi tugezaako okweyisa obulungi, ddiini yakubeera nti we controllinga omuntu gwewangala naye omuyisa otya. Kyova olaba nga tujja Allah n'atulagira ye kennyini nti neighbor, your neighbor olina muyisa obulungi, sawa muslima oba musiraamu oba si musiraamu, oba omwagala oba tumwagala. Tuli mu byabufuzi ebiseera ebisinga, omuntu oyinza okubeera ne neighbor wo nga gwe kennyini owagira gundi, owagira NRM, oli wa yellow, nga neighbor wo wa red, wa people power oba Common Peasants Party oba waaki, oba wa kibiina kya byabufuzi ki, gwe nkeegayiridde gezaako nnyo okubeera nti omuyisa obulungi, baba n'ekiragiro ekyava ewa Allahu w'ekitiibwa ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'atukubiriza ensonga y'emu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yaddira n'alaga nti mu butuufu omuntu yenna okubeera nti ayisa bubi omuliraanwa zambi ddene nnyo eryawukana n'amazambi amalala gonna g'oba okoze. Kuba we yatulaga ababuuza nti mukimanyi nti nno obwenzi haramu? Ne bagamba naam, tukimanyi, haramahu llahu taala, Allah abufuula haramu, n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abufuula haramu ila yaumi alqiyama, bo bennyini nga yabadde mu basahaba. Then n'abagamba bo bennyini, n'abagamba nti ate nno omuntu okubeera nti akola obwenzi ku mukyala wa neighbor oba akola obwenzi ku muka neighbor, obwenzi obwo ng'abukola ku neighbor, nti ate kyo kibi nnyo ng'akoze obwenzi obwo omulundi gumu, kibi nnyo okusinga aisara azin kigonvumuko okusinga omuntu aba akoze obwenzi n'abakyala abasukka 10. Ate nga ffenna tumanyi obwenzi bannaye bubi. Ne bameka muffe, bameka mu baanadamu wallahi nga gwe ogamba siva ku neighbor. Bameka abakyala b'abantu basiguukululudde mu bufumbo ng'aba basiguukuludde ababajje mu bufumbo ba neighbor. Bameka mu bo wallahi aboonoonya obufumbo bw'abantu ng'ate babadde ba neighbor baabwe, badde bamuliraanwa. Banne twegendereze tukimanye nti zambi ddene nnyo.
wawulira nti oli mukyala wa muntu mwesonyiwe kyobalaba nga obusiramu bukubiriza nti alhamdulillah omuntu yenna ndibadde alwana omukyala oba omufunye nobeera nti omufunira wabeera nga azintali mu ebyo byakubeera nti ki ayina abantu abafaanana bwe batyo. So mu mbeera yonna banimbakubiriza tubeere nga twesonyiwa tugezaako okubeera nti tuyisa bulungi. So obusiraamu bwajja ne butulaga buli kintu kyonna kyonna ekisobola okukyankalanya omukwano n'obwa sseruganda n'enkolagana eri wakati wo ne muliraano kyateekawo obuzito nekiraga nti mu butuufu kikyamu nnyo. Era nabbi yababuuza ate okubba era ne bagamba nti okubba kuli haramu haramahu llahu taala, Allah akufuula haramu wa rasulu n'omubakawo ila yaumi alqiyama. Then n'abalaga nti ate mukimanyi nti mu butuufu wallahi omuntu okubeera nti abba mu nyumba 10 n'aba nti mubbi ku nyumba eno n'eno aisara azin at least kigonvumuko oba kyangumuko azin kalekaleko okusinga omuntu ababbye mu nyumba egi emu eya neiba we. Bameka mufa ababbi ba neiba banetwegendereze beera nga n'abaana bo bennyini obatendeka ebintu bino kuva buto bagemba nayo no neiba tuli ba Luganda neiba wa mukwano teweeyisa bubi bwoti tokola bwoti naye bameka muffe baani ababbye amataka g'aba neiba ababbye ebintu by'aba neiba ababbye buli kimu ekyaba neiba bameka. Wallahi tudde engulu tubeere nga twetereeza inshallah taala tujja kutuuka wa Allah nga akoze ekinga tusiimye. Ate waliwo omusiraamu alhamdulillah muganda wange omu yadda ngamba nti ababbi nabo balina polisi nti ebiseera ebisinga oba kye bayita zino eggaali nti bo bennyini nabo baba batya okubba ku kyalo tebabba ku kyalo aziniye kennyini wabanga weekawempe akwatagana n'ababbi beewa n'ababbi b'erubaga ne bajja ne babba ekawempe baba ate ab'erubaga ne bakwatagana n'ab'ekawempe ne babba erubaga naye bannaawo wonna oba okolaganye naani mu mbeera yonna olina kukola ataawun ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. So mu mbeera yonna mbakubiriza okubeera nti mu butuufu tugezaako nnyo okubeera nti twegendereza kintu ekiyitibwa muliraanwa okubeera nti tumuyisa obulungi. Mu hadithi gye twongerako eraga obulungi bw'okuyisa obulungi omuliraanwa nabbi waffe Muhammad okulaga min asbabu saadati al abd muzimu ku nsonga ezireeta omuntu okubeera nti aba happy. Ffenna mu duniya buno twagala tubeere happy, everyone wants to be happy. Buli omu agala okubeera n'essanyu nga musanyufu naye mu nsonga ezisobola okubeera nti zikuleetera okufiiringa happy. Hadithi ya Salman radiyallahu anhu agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba arba min saadati, ebintu 4 bireetera omuntu okubeera nti alhamdulillah waba biyina aba agenda kubeera musanyufu. Era ffenna tugenda biwula almar'atu salih kyobalaba nga nabbi yennyini agamba adduniya mata khairul mata almar'atu salih. Ensi eno wallahi teyina kyamaanyi naate Allah aba akuwaddemu omukyalo omulongoofu obeera musanyufu. Saba Allah w'ekitiibwa ffenna atuwe ekiyitibwa abakyala abalongoofu. Saba Allah w'ekitiibwa abeere nga atukuumira omukwano wakati waffe ne bakyala baffe ayongere okuba nti n'abakyala abawa abaami abalongoofu ng'abawa essanyu. So mu bintu ebireeta essanyu era omusajja ajja mu tawuni n'otegeera nti ono nno leero teyasuze bulungi. Then naye ffe gye twagaddemu walmaskana dhayik n'ennyumba kale nga nfunda bintu ebitaleeta ssanyu ebireeta ennaku. Mulimu nabbi yateekamu muliraanwa nga wallahi mubi. So banaye twewala okubeera baliraanwa abo ababi tubeere baliraana abalungi. Kyenkubiriza ffenna tugezeeko nnyo okubeera nti tubeera abaliraanwa abalungi eri abantu baffe. Ate munaye nazzi kuno emirembe giri egyayita simanyi na kumanya wallahi Allah atusaasire. Ebiseera ebisinga tuyinza okwewuunya eddiini bwezze nga alhamdulillah abantu b'ennaku zino gwe tunuulira ku bajjajjaabo oluganda lwe bayina n'omukwano gwe bwayina ne baliraana baabwe olabe nti ennaku zino bikyuseemu.
kuba abantu babeeranga ku kyalo nga baliraanaganye bajjajja naye nga beemanyi kyokka nga tebeenaako Luganda naye nga bamukwano nnyo nga talyanga munne talidde nga talima lubimbi nga ne munne talina walima lubimbi nga bakwatagana mu mbeera ennungi ennyo. N'ennaku zino mu mbeera nga alhamdulillah Allah atuwadde ebyengera bingi eby'essimu ebyaki by'okubeera nti osobola n'okubira ku neiba w'essimu n'omubuuzaako n'omusaasira n'omukola ki mu mbeera yonna tufuuse abantu abakyamu naye nga tekigaana kubeera nti tukomyawo wano okubeera nti banne tubajjukiza tebanne mu nsonga enkulu nabbi zeyajja okubeera nti atereeza mu nsonga enkulu ezabeera nti Allah yongera otutuma ababaka bonna n'okubunyisa eddiini eno ey'Obusiraamu mulimu ensonga eyalimu nti y'okuyisa obulungi baliraanwa ba neighbors. So mu bintu byonna nkwewaza okubeera nti onyiiza ekitibwa muliraana kyova olaba nga mu rights za gundi mu bintu by'oteekebwa okubeera nti okolera kye bayita neighbor olina okubeera nti tobeeramu abo abamunyiiza, olina okubeera nti oli mu abo buli kaseera tobeeramu abo abamukosa. Mu hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu agamba man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero fala yu'dhi jaruhu, toyina kubeera nti wallahi okirowoozaako ekyokubeera nti okosa muliraanwa. Muliraanwa oyinza omukosa mu mbeera nnyingi bil qawlu bil fi'l, mu bikolwa mu bigambo n'omuvuma. Bameka muffe abavuma baneiba baffe, bameka muffe ababageya, bameka muffe ababawaayiriza ne tubogerako ebitali bituufu, bameka muffe abakola embeera yonna n'olulimi lwaffe ng'ebyo byonna bye tukola byakubeera nti tukakkanya baliraana. Banne tulina kukakkanya muliraana kuba wallahi ensi eno tugiriko naye tulina okukimanya nti saa yonna tudde eri Allah alisidadil maut, tweteeketeekera okusinkana Allah tugenda musinkana nga mutuufu obadde ku nsi kuno nga weeyisiza waggulu weerabanga ggwe ow'amaanyi ennyo ku bantu abakuliraanye, weeralanga ggwe amalayo atayagala kumanya. Banne beera mwetoowaze eri baliraana. Kibola nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti tulina yadde omukosa mu bikolwa. Bameka muffe ababakuba, bameka muffe ababateekako obulabe. Oli n'agamba munayinze n'enkovu neiba yankuba ejjinja, enenkovu najja ku neiba yankuba ekikonde. Bameka muffe ebyo byonna Allah ne nabbi bagezaako okubeera nti babitukubiriza okubeera nti tubireka lwakwongera kukuuma luganda na mukwano wakati wa neiba. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi emu wajja omusajja, basahaba ne bamugamba nti waliwo omusajja mu butuufu ye ali mu bantu abasaala ennyo as-salatiha wa siyamiha, era ali mu bantu mu butuufu abakola ki, abasiiba ennyo, basiiba sunna, basaala layiri kiro ne basiiba ennaku zonna eza sunna, n'okubeera nti basaddaaka ne basaddaaka buli ddakiika. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bamugamba naye ne bagamba ghayru annaha, naye ensonga embi eriwo nti ebyo byonna abikola ne mu butuufu akosa oba anyiiza jiraniha baliraana bilisaniha, n'olulimi lwe anyiiza baani baliraanwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama namugamba nti mu butuufu ebyo byonna byakola tebiina makulu wabanga anyiiza ekiyitibwa muliraano, era n'agamba nti nno heya finnaali, omuntu wakola ki, wakuyingira muliro. Era ne bajja ne bamubulira omusajja omwe ekyo natufunamu ki, banne emirimu gyonna gy'olina otandisa nagyo gyakubeera nti respectinga, you respect your neighbors, obayisa bulungi n'olyoka okola emirimu gino emirala. So tobeeraawo nga mu butuufu gwe kennyini weerabanga mu butuufu azin olaba nti oli mulongoofu nnyo, baneiba baki, baneiba si balongoofu, n'ogamba nze baneiba saagala kumanya baneiba bange, si basajja balongoofu oba si bantu balongoofu babi, azin si baddiini gye ndimu.
okubeera ne neighbor tekiriiko ddiini twakitunulidde dda. Toyinza okubeera neighbor wo nga si musiraamu n'ate aba alina rights z'olina okubeera nti omuyisa nga neighbor, engeri gy'olina omuyisa. Nabbi ne baleeta example endala ne bamugamba ate waliwo omusajja alhamdulillah ye asaala asiiba asaddaaka naye si nnyo ng'oli, n'ate n'ekirala kyakola asaala asiiba asaddaaka naye si nnyo ng'oli asooka, naye ekirungi kyasinga okukola mbugaayavu bwaliko kyakubeera nti ayisa bulungi kye bayita omuliraanwa, ayisa bulungi muliraanwa neighbor. Nabbi n'agamba nti alhamdulillah oyo wa mujjana. So mu mbeera bannaaye tuddeyo twekyekinge butabo tuyisa baneighbor baffe, tugezeko okubeera nti tubayisa obulungi. Naye wa amma man ibtala bijaari, ne Allah abanga akugezesezza ne neighbor nga mu butuufu ye akuyisa bubi. Omuntu neighbor ayinza okuyisa obubi, kati mu mbeera y'okuyisa obubi azi neighbor wo mulimu okubeera nti nga bye tuwulira ennaku zino abavubuka bye bakola, agula TV 75 inch then n'agula gundi system za gundi system eza sound system, then n'atandika okubeera nti mu butuufu ye buli waaba asomesa, buli waaba akola ki, buli waaba awuliriza music oba buli byonna byaba awuliriza ayongeza eddoboozi, baneighbor ne babeera nti bakola ki, wallahi bafuna obuzibu n'abalemesa okwebaka. Kati abasinga tuwangaalira mu ki? Tuwangaalira mu bibuga, abantu abasula ng'ewambogo, abasula ekawempe, azino oli agenda naddira ye kennyini n'ogamba ono baasomera awo beddiini yaabwe teyina dde, n'akwata ekiyitibwa ebbaala, oba n'akwata ekiyitibwa church, oba n'akwata ekiyitibwa n'akwata kale gundi, n'akwata rooms n'azifuula ebbaala, oba n'azifuula ewantu ewasabirwa, naye ng'awo wasabirwa basaba we bawoggana, ne bawoggana ennyo, ne bakuba ekidongo ekiro kiramba eno baneighbor nga bakoze eki, nga baneighbor beebase. Banno oba omuntu omukyankalanya mutuloote. So mu mbeera mulimu ebintu bye tukola nga golooza mu butuufu onyumirwa, naye ng'eno neighbor omuyisa bubi mu mbeera yonna yonna. Twegendereze nnyo, twekyekinge tutuuke wa Allah nga Allah atusiimye. So mu mbeera nabbi gy'agamba nti omuntu yenna yenna abageesebwa ne baneighbor abafaanana bwe bato fa alayhi bisabuli, kiba kirungi abeere nti agumiikiriza, nga mu hadithi Abi Hurayra ja rajulas, omusajja yajja Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yashku jaruhu nga akomplaininga ku neighbor we. Nabbi n'amugamba idhhab fasbiru, kigenda obeere ng'ogumiikiriza. So bannaye tugumiikirize era tusaba Allah w'ekitiibwa an yajalna min as-sabirin, Allah atuteeke mu abagumiikiriza abantu baffe mu mbeera yonna. Inshallah taala omuntu okumanya neighbor muliraano olina omuyisa obulungi. Lumu Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu yajja nga bamuteekedde azin bamusalidde endiga, nga bamusalidde ennyama alhamdulillah, nga bamaze ogisala, naye yabuuzanga ekigambo kimu, nti mumaze okuwaako neighbor, ahadaitum lijarina alyahudi, muwadde ku neighbor. N'akiddamu emirundi n'emirundi, naye ng'akiddamu lwaki? Lwa mpeera eziri mu kubeera nti neighbor meka muffe. Wallahi Allah agenda n'akuwa ekyengera, n'osala embuzi n'ogigwako mu kikomere wo wekka wekka, ne neighbor n'awulira buulizi kasu, n'awulira oluusi obanga Allah takusaasidde, osala embuzi nnamba obugulu n'amagumba gonna n'obisindika ewa neighbor, oba n'osala enkoko omutwe gwe nnyini gw'otagenda kulya n'okusindika ewa neighbor n'obugulu. Allah tusaba atusaasire. Naye ng'ono yajja nga bamusalidde embuzi n'abagamba bannaaye mugezezzaako okubeera nti musooka okuwa neighbor
lwaki olwa hadithi eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yagamba nti Jibrilu yajja, malaika Jibrilu nebeera nga buli dakiika emulamira okuyisa obulungi muliraanwa, n'atuuka n'okulowooza nti nooba ali ku bantu abalina okubeera nti bamusikira. So mu mbeera yonna mbakubiriza twegendereze nnyo okuyisa obulungi baliraanwa. Maama waffe Aisha radhiyallahu anha agamba nti yajja wa Nabbi Muhammad n'amugamba inna li jaratain, timubutuufu nina baneiba babiri, nina baneiba abaninaanye, fa ila ayyuhuma ahdi qala ila aqrabuha minka baban. Tugamba nti mu baneighbors bwe baba bakuliraanye, kino kyongera tulaga nti akuliraanidde ddala ku luggi, tugeze oli wano akuddirako ddala ng'olina okutandikirako. Biseera ebisinga tetwagala kumanya, ogula akasooka basmati ewuwo, n'ogula kilo z'ennyama ewuwo, n'ogula ebintu byonna byonna ewuwo, omugaati ne guba ewuwo buli kimu, naye ng'ewa neighbor wo tomanyi kiriyo, n'obeera nti mu butuufu ye okkuta nga ye wallahi asuze enjala. Bane twechekinge tutegeere. Ibn Abbas radhiyallahu anhu yali agamba Ibn Zubair namugamba sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa almu'min alladhi yashbahu wa jaruhu jayi, nti taba musiraamu oba si musiraamu omuntu yenna alina simukkiriza oyo omuntu akkuta ng'ate neighbor we mu butuufu enjala emuluma. So mu mbeera yonna bannaaye tugezeeko twegendereze. Mu mbeera kyensembawo okubeera nti mbakubiriza mu ddwa za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam z'ataalekayo, n'okubeera nti atulamira era agezaako n'atugamba la yadkhulul janna, omuntu agenda kuyingira jjana omuntu oyo abeera nti takuuma oba tayisa bulungi kye bayita muliraanwa. N'asabanga eddua Allahumma inna a'udhu bika min jari su'i, mu ddwa ze yasaba ay Allah nkusobere ng'onkingiriza muliraanwa omubi. Muliraanwa omubi asobola okutamya wonna ewaka, asobola okutamya okuddayo, asobola okubeera nti mu butuufu gwe kennyini weetamwa ne weenyiwa. So mbakubiriza nga nsaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuteekamu abo abagenda okubeera nitugezaako tweyisa obulungi, kuba banne mu kweyisa obulungi mwe mugenda okuva obulungamu bwe twetaaga, mwe mugenda okubeera nti bufuula eddiini yaffe eno nga yakitiibwa, nga yamaanyi, nga yampisa mu mbeera yonna. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuteekemu abo abalina empisa ennungi, atuteekemu abo abagenda okubeera nti tufuna bye tufunye bino bye tuwulidde tugezeeko okubeera nti tubikolerako, tubeeremu abo abagenda okuyisa baneighbor baabwe abalungi. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.